Ayatollah Said Ali Hussein Khamenei. Munzikirize mbabuuzeeko nate amakya gonna ku lwaleero lunaku lwa mukaaga tugenda munda mu ggwanga erya Iran. Kyaddaaki omusajja empologoma emikolo gy'okuba nga gimuwerekera mu butongole gyaguddwawo olunaku olw'eggulo. So mugenda kunzikiriza nate amakya gonna kuno olwaleero amakanda tugatwale ku kyondo kya Buwarabu tutunulire embeera nga bw'eri munda mu ggwanga erya Iran, kibuga Tehran. Tugenda kutunulira omusajja Ayatollah Said Ali Hussein Khamenei, taata wa Mujtaba Khamenei, supreme leader w'eggwanga erya Iran mu kaseera kano. Babuuzaako nate amakya gonna kuno olwaleero mukutu gwa AKTV Media. Nze musajja wa Kabaka, the Energy Master Chopa Uganda, mpita 11 Yugi. Program class ey'amakya gonna ku eronzi kisatu gitandikirewo nga tuli munda mu ggwanga erya Iran. Tutunulire nga obukedde amakya gonna ku lwaleero ery'eggwanga eryo, amaziga, ebiwoobe, takbir, amazima waliwo bukiripu bw'otunuulira nga bannansi b'eggwanga erya Iran olabira ddala obulumi buviira ddala ku mutima mu kukungubagira Ayatollah Said Ali Hussein Khamenei. Ono yatugumbulwa eggwanga erya Amerika mu mwezi gwali gwa kubiri. Lwaki sigenderawo katandikirewo tulabe nga webukedde amakya gonna ku lwaleero. Kyekiriyo kasooke nkubuulire Ayatollah yaani. Video jimpeera ekigalo, video sooka ojimpeera ekigalo tukulukute. Bannyabo ne bassebo, Ayatollah kitiibwa ekyali ku musajja ow'amaanyi amanyiddwa nga Said Ali Hussein Khamenei. Ono ye supreme leader ow'eggwanga erya Iran ow'okubiri. Eyadda mu bigere bye yali supreme leader w'eggwanga eryo Lokola Khamenei. Nkutegeezezza ono Said Ali Hussein Khamenei adda mu bigere bya Lokola Khamenei. Kakati bw'omala okuwulira erinnya Said Ali Hussein Khamenei otegererawo omusajja omukambwe, omusajja yali omuzibu ennyo, omusajja eyali asinga obuganzi munda mu ggwanga erya Iran mu kyasa kino mw'oli. Ono azaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna omwaka 1939. Ngambye azaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna omwaka 1939. Ono gwenjogerako attibwa eggwanga erya Amerika ng'ennaku z'omwezi 28 oyogolaba ku sikulini yo. Attibwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Jojjuuzi wano tuli mu gwa musanvu wakayitawo emyezi 5 ono bukyangattibwa eggwanga erya Amerika mu bulumbaganyi bwe bakola munda mu ggwanga eryo Amerika n'eggwanga erya Isirairi. Mubijjukira bulungi we tulaga awo we tuli. Ayatollah Said Ali Hussein Khamenei mwana eyazaalwa ng'abaana abalala era taata we amanyiddwako erinnya erya Javad Khamenei. Javad Khamenei ye taata w'ono
Said al-Hussein Khamenei omusajja omukambwe oyo golaba ku screen yo. Ono azaliwa mu maama mutaata oli mama namba 2 tata wa Said al-Khamenei Hussein omusajja omukambwe munda mu ggwanga lya Iran. Azaliwa mama namba 2 mutaata we. Era mama yabazaala abaana 8. Ngamba mama kitegeeza taata yalinayo abaana abaala batali ono mama. Kati mu mama wa Said Ali Hussein Khamenei Ayatullah mwana wa 6 mu baana 8 mama we bazaala. Ono azaliwa mu katundu akamanyiddwa nga Mashare. Kigambo omanyi Oluwarabu luno luyinamu sha. Kakati Javadi ng'otegedde ye kitaawe. Mama we nzikiza nkutegeeze nti ye Hadija Meridamadi. Mama wa muzaala ye Hadija Meridamadi. Nkugambye ono mwana wa 6 mu mama mutaata. Tata yali muzaaza era alina abaana bala bangi wabula mu mama we mwana wa 6 mu baana 8. Tuli ffenna nkugambye taata ye Javad Khamenei, mama ye Hadija Meridamadi. Ono azaliwa mu family etali ngambe nti family lyawe etegerekeka kubanga olugendo lw'ono ne family mwava baali baavu nnyo ddala. Taata w'ono inno kino kikulu nnyo mukitegeere. Taata wa Khamenei ono musajja nzalwa ya ggwanga lya Iraka. Taata we amuzaala era Ayatullah wamu ne family ye eno balina obutuuze bwa mirundi 2. Mama mu Iran, tata we amuzaala musajja mu Iraka. Era azaliwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Najifu munda mu ggwanga erya Iran. Mujjukire Iran n'eggwanga erya Iraka balirwana. Kakati taata w'ono tata wa Ayatullah Said Ali Hussein Khamenei musajja mu Iraka ddala. Azaliwa munda mu ggwanga lya Iraq mu kitundu kye bayita Najifu. Ono gy'ava n'ayingira eggwanga erya Iran. Njogera ku taata we gy'asanga maama we Hadija Meridamadi ne bazaala omwana amanyiddwa nga Ayatollah Said Hussein Ali Khamenei. Gwe gwomanyi gwe oba gwe tuli mu kwogerako mu kaseera kano oba mu lunaku luno. Ono mwana wa byafaayo ddala. Nkugambye attibwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Ono Ayatollah mwana wa byafaayo ddala kubanga atandika emisomo gye oba agenda ku ssomero nga mwana muto nnyo. Myaka gyali 4 nga abazadde be bamwolekeza essomero agende abanguke. Ono asoma ddiini yokka. Ku myaka 4 bamutwala mu ssomero naye sigegana aga bulijjo. Mugende musome sayansi, nti mugende musome simanyi physics, simanyi musome nedda. Ono ku myaka 4 kitaawe Mujavad yali amututte mu ssomero okubanga abanguka. Wabula ono yasomanga busiraamu bokka. Ono mu myaka emito nga yakagenda ku ssomero ku myaka 4 agiba munda mu ggwanga erya Iran agenda ku bujjajja munda mu ggwanga erya Iraka. Ku myaka gyali 4 gyokka ava munda mu ggwanga erya Iran ayolekera eggwanga erya Iraka mu kitundu ekimanyiddwa nga Najafu. Kugambye Najafu eno we wazaalibwa taata we munda mu ggwanga erya Iraq. Asala ava mu Iran agenda munda mu ggwanga erya Iraq.
Katonda kamanyidwa nga Najafo. Wabula mu magenda ge tekwali kwagala kwa kitaawe. Mama we omusala Hadija Malidivad yasalawo nti omwana asooka atuveeko ko agende ku bujjajja agendeko mu Iraka. Tiyamalayo bbanga ddene. Taata we kulw'okusika omuguwa okwaliwo wakati we ne maama we ng'alaba omwana w'ono Ayatollah Sayyid Hussein Ali Khamenei ng'alina kyayagala okuba ng'amukulizaamu, alagira ebiragiro eby'amaanyi. Omwana amugjayo munda mu ggwanga erya Iraka, akomawo munda mu ggwanga erya Iran. Wabula ku mulundi ogwo mu biseera ebyo taata we agenda okulagira omwana ono agibwe e Iraka. Jjukira nkutegeezezza bali bawangalira mu kifo ekimanyidwa nga Mossad. Era omwana ono agenda okuva e Iran agende e Iraka. Yaleka kitaawe ne maama we nga bali mu kitundu ekimanyiddwa nga Mossad munda mu ggwanga erya Iran. Wabula omwana ono amala okutambula ava Iran agende e Iraka, taata we ng'akyuse ekifo ng'agamba maama we, abaana manyi tukyuse nga bw'osobola okusenguka n'ova e Kampala n'ogenda e Mukono. Nakati nabano baasenguka okuva e Mossad ne boolekera ekitundu ekisinga okubeera eky'amaanyi munda mu ggwanga erya Iran mu kusomesa eddiini Busiraamu. Taata we yafubanga nnyo omwana we okumukuliza ku ddiini. Nkulaze nti ku myaka 4 yali amutandise emisomo, naye emisomo si gya ddiini. Bagenda mu kitundu ekimanyiddwa nga Ekhom bye bimu ku bitundu ebiri munda mu ggwanga erya Iran ebisinga okuba nga bisomesa eddiini, era abamanyi bangi batudde Ekhom bayitirivu nnyo ebitagambika. Wulira wano, wulira. Taata amala okusenguka okuva eri e Mossad agenda Ekhom, ayita omwana we ava Iraka akomawo, batuukira Ekhom munda mu ggwanga erya Iran. Nkutegeezezzaako nti Ekhom bye bimu ku bitundu ebiri munda mu ggwanga erya Iran ebisinga okubaamu amasomero agasomesa Obusiraamu, era bye bimu ku bitundu ebisinga okubaamu abamanyi abangi. Ono omwana gy'atwalibwa agenda Ekhom. Mu kugenda Ekhom eno bayigga we bagenda okutwala omwana ono asome. Njagala nkutegeeze mu kitundu ekyo Ekhom mu biseera ebyo weewali supreme leader w'eggwanga erya Iran mu kaseera okwo, omusajja amanyiddwako nga Rokola Khamenei. Ono ye first supreme leader w'eggwanga erya Iran. Kakati ono yali mu katundu ke bayita Ekhom munda mu ggwanga erya Iran, era nga musomesa wa ddiini wadde yali supreme leader w'eggwanga erya Iran Rokola Khamenei. Kati ono Ayatollah Sayyid Ali Hussein Khamenei nga mwana muto ddala bw'amala okutuusibwa mu kitundu ekya Ekhom, taata we atwala obuvunaanyizibwa nga taata, amutuusa oba amukwasa mu mikono egyali omusajja omuzibu ennyo, omusajja omumanyi Rokola Khamenei. Okutegeeza ono ate mu kaseera ke kamu yali supreme leader w'eggwanga erya Iran nga mukulembeze, kyokka ate nga supreme leader nga mumanyi nnyo wa ddiini. Kakati ono Khamenei akwasibwa mu mikono egya Rokola Khamenei nga okumusomesa eddiini. Wabula Rokola Khamenei yali musajja eyalagatta ebintu ebibiri. Nkugambye yali supreme leader ate nga mu kaseera ke kamu munnabyabufuzi munda mu ggwanga erya Iran, era yalina okusika omuguwa okwaliwo mu biseera ebyo nga ye supreme leader, kyokka nga Iran erina president Asha. Mumujjukira Asha yali president we Iran mu biseera ebyo. Kati ono yali atya nnyo omusajja ono Rokola
yali Munadini 1 kyokati nga munnabyabufuzi naye nga pulezidenti w'akaseerako mu ggwanga erya Iran amutya nnyo ebitagambika. Kakati ono Ayatollah Sayyid Ali Hussein Khamenei agwa mu mikono gy'omusajja oyo munnabyabufuzi ate Munadini amanyi obulungi eddiini ye agitegeera. Omwana gye mikono gye yagwamu nga baakatuuka Ekom. Ono atandika okusoma eddiini ye Busiraamu wabula okusiza ku bitabo ebiwandiikibwa oba ku byafaayo ebijjuvu bye tulabako biraga nti wakati w'omwana ono nga muto ng'asoma Obuyisiraamu bw'amala tuuka Ekom mu mikono gya Lokol Khomeini, nkugambye ne yali supreme leader mu kaseera ako ow'eggwanga erya Iran. Omwana olowooza tayagala nnyo ebyobufuzi okusinga ne ku ddiini. Nkugambye jjukira oli supreme leader yali Munadini ate era mu kaseera ke kamu nga munnabyabufuzi. Kakati ono Ayatollah ayagala nnyo ebyobufuzi n'okusinga eddiini. Mwana tu taata we gye yamwagalizanga okukamala. Naye olw'okuba nti emikono gye yalimu gyali mituufu mu ddiini ne mu byobufuzi, basobola okuba nga omwana ono bamukuŋŋaanya ne bamukomyawo asobole okutambula n'ebintu bino bibiri, eddiini kuteeka ebyobufuzi. Wabula ono omwana ayogerwako nti mu biseera bye, infact nakati watuukidde okuba nga afiira batandika emikolo gy'okuba nga bamujjukira oba bamukungubagira. Kyogerebwa nti y'omu ku basajja oba y'omu ku baana abali munda mu ggwanga erya Iran nga bagezi ebitagambika, nti yali mugezi nnyo nga mukwase oba nga akwata ekintu kyonna ky'oba omuwadde. Yali yeeyambisa mu bwangu ddala, tekyetaagisa nga musomesa we kumunyonnyola nnyo bingi. Buli kye yamugambanga ono Ayatollah Sayyid Ali Hussein Khamenei, taata wa Mujitaba, supreme leader w'eggwanga erya Iran mu kaseera kano, kigambibwa nti yali mugezi ddala era yakwatanga bye baamusomesa mu bwangu ddala, teetaagisa budde bungi. Omwana ono atuuka akaseera ayagalwa nnyo munda mu ggwanga erya Iran, abeera omuganzi ebitagambika. Banadini ab'enjawulo nkuwaddeko omulokola Khomeini, naye waaliwo banadini bangi abaamusomesanga bongera okuba nga bamwagala. Afuuka daalingi daalesiti munda mu ggwanga eryo. Abakulembeze njogera ku bakulembeze bongera okuba nga baagala omwana ono, bamwagalira ddala, bamusiima olw'obukujjukujju n'obwongo oba n'amagezi amangi omwana ono ge yalina. Yayongera okubeera omuganzi. Nkugambye ono yali mukwasi nga bw'obanga omusomesa era ng'akunyumira nga takubowa, kubanga yali akwatira obwongo bwe bwali buddukira ku sipiidi nnene nnyo mu kukwata ebintu by'oba omugambye. Nkutegeezezzaako nti ono Ayatollah amazima gali nti famire ye mwava baali baavu, kubanga maama we amuzaala Adija gwe nkugambyeko wali, kigambibwa mbu emirimu gye yakolanga mu kaseera ako ng'ono Ayatollah ava mu buto oba ono gwe bayita Khamenei, Sayyid Ali Hussein Khamenei, maama we yali mutunzi wa kyalaani ku kyalo, omutunzi w'engoye ku kyalo. Era omwana ono anyumye mu katabo kagamba nti ffe engoye ze twayambalanga mu buto bwaffe, maama waffe yakwatanga ku nzimu ku ngoye za daddi, ekanzu na biki, nga mwatutungire engoye ffe twambale ffe abaana abato. Anayogera ebyo Ayatollah Sayyid omugenzi Hussein Ali Khamenei yanyumya ebyo, olugendo lwalunyumya, agamba ife okumanya embeera yaffe mwe twakulya yali mbi nnyo. Maama waffe yatunganga kyalaani, yatunganga ngoye ku kyalo, kyokka nga naffe engoye ze twayambalanga kyamwetaagisanga okutemaatema oba okuyuza oba okusala mu kanzu za taata waffe, ffe tulyoke tufune ekyokwambala ng'abaana. Kugambye ono omwana wa mukaga mu baana 8 mu maama we amuzaala. Bw'atyo bw'anyumya olugendo lwe nti okumanya embeera yali mbi, ffe ewaffe
n'ekyokufuna ekyokwambala bamalanga kutaagula bya taata ne tufuna ekyokwambala. Teebereza embeera eyo osobola ogitegeera naddala bw'obanga wakulirako mu kyalo. Embeera eyo osobola okuba ng'ogitegeera omwana ono gy'anyumya. Agamba twali baavu nnyo n'ekyokulya olumu tetwalyanga kimala. Anayogera bino Ali omugenzi Amerika gwe yatta agamba mu nkula eyaffe ffe waka ewaffe n'ekyokulya kyabulanga. Ffe mu bulamu bwaffe tetwalyanga kimala. Bwe twafunanga ekyokulya kyalinga kizibu, kyajjanga kitono nga tulyako buli okukuta gwali muzire waffe mu maka mwe nakulira. Wabula njala tusetulemu ebigere kubanga ebyafaayo bingi. Bwe tugenda okwogera ku mwami ono tuyinza okumusulako oba olyawo, naye ate nga njagala tumuveeko wadde sagala kumuyita lukwakwayo, njagala tumuyingire twongere okubanga tumutegeera kubanga olunaku twaluwaddeyo lulwe abali ku AKTV Media YouTube channel. Layikinga video giteekemu ekigalo. Wompulidde wano wenkikugambidde obanga watonnakiteekamu kikwatemu, gikwateko ku like gyongere yetolontoke emisinde. Kinzizamu amaanyi n'ekyokubanga nkomawo nkuweereze. Ono amazima gali nti mu byafaayo bye wakati w'obukulembeze bwa Shah PRV, ono yali president w'eggwanga erya Iran wabula ate nga supreme leader ye Ruhollah Khomeini. Olw'okuba omwana ono kyali kyogerwa nti mugezi ddala era kyawaliza president w'eggwanga erya Iran mu kaseera ako Asha PRV okuba ng'alondola omwana ono, kyokka ate ng'omwana ali mu mikono gy'omusajja gwe batalima kambugu ne gavumenti eri mu buyinza mu kaseera ako, oba gavumenti yali mu buyinza munda mu ggwanga erya Iran. Ruhollah Khomeini kyamuleeteramu obuzibu obw'amaanyi. Atandise okukula ng'omwana akuze kati, kimuleetera obuzibu. Omusajja president w'eggwanga ddamba okutandika okunoonyerezaako, awulira akaana bakawaana nti mu ddiini kasufu, awulira akaana bakoogerako nti ate kalina obwongo obw'enjawulo, kakubira obwongo bwako buddukira ku sipiidi ya kizungirizi. Kyokka jjukira ng'alina omusajja ate oli gw'atayagala, oli yali president, ono supreme leader. Mu biseera biri nga Iran tenagenda mu revolution ey'okwenunula, supreme leader wadde yabeerangawo nti yayinanga maanyi, bikyuka bukyusi. Ng'essaawa zino supreme leader munda mu ggwanga erya Iran yayina amaanyi, yayina ekisembayo, si bwe kyali mu biseera biri, mu biseera bya Asha PRV president. Mu biseera ebyo president yayina amaanyi nga supreme leader yaddako oba kategerekese. Kati mu biseera ebyo president w'eggwanga erya Iran Asha PRV yali ate nnyo supreme leader Ruhollah Khomeini nga tebazigatta bulungi. Era amazima gali nti okwenunula kw'eggwanga erya Iran kwalimu omukono gwa supreme leader ono. Kyova olaba Iran emala okwenunula bakwata obuyinza babutemamu, ekifo ky'obwa supreme leader kifuna eddaala n'ebitogi okusinga ku kya president. Awo wekiva, awo wekikola ki, awo wekiva nga supreme leader munda mu ggwanga erya Iran afuna obuyinza obusukkulumu obusingako ku bwa president. Naye nga si bwe kyali. President Asha PRV yali alina obuyinza bungi mu biseera bye nga president wadde nga waliwo supreme leader Ruhollah gwe mbagambyeko. Mu mwaka ogwa 1963 obuyinza obwe bwa president agenda maaso n'okuba ng'akwata omwana ono Ayatollah Ali Said Khamenei omugenzi. Gavumenti emukwata. Era mu byafaayo biragibwa nti ono nga tannafuuka kino kyali yakwatibwako enfunda eziwera wakati w'omunaana n'omusanvu ng'anaamukwata president mu kaseera ako. Ki ekyamukwasanga? Wuliriza. Olw'okuba ono Ayatollah yabeeranga n'omusajja supreme leader, nkugambe tewaliwo nnyo kunkwatagana eri awo kubanga ono yali akimanyi
nti supreme leader w'eggwanga lya Iran Lokolo yali alina ebigendererwa eby'okuba nga amamula ku buyinza oba nga yeddiza obuyinza bw'eggwanga erya Iran. Kyokka ono nga gyali. Kakati kyamwetera ebiseera ebizibu. President amala okusindika bambega abakessi bagenda okuzuula akaana kano. Bakazuula mwana ttu nga ke kamu ku musajja ono kakkiririzaamu kubanga yali akamanyi ng'abeera nako akasomesa akola biki ng'amanya amaanyi gaako. Kakati olunaku olumu omukulu sipirimulira w'eggwanga erya Iran mu kaseera ako Lokola Khomine agenda ku kkubo kubanga yeekalakaasa. Mu baana be yasomesanga eddiini mwe mwali n'ono omugenzi gwe twogerako kati bamwegattako okugenda ku kkubo okwekalakaasa okuvumirira obukulembeze bwa Shah PRV eyali pulezidenti w'eggwanga erya Iran. Akwatibwa ku mulundi ogwo nga avunaanibwa okwagala okulya mu nsi y'olukwe ng'ali mabega wa supreme leader mu biseera ebyo. Kyokka nkugamba jjukira gwe yabeeranga naye amusomesa eddiini tokeera nga munnabyabufuzi nga amubangula kyali mu giraasi nti abaana bano bonna abali wansi w'ono Lokola oba yali supreme leader w'eggwanga mu biseera ebyo abaana bonna baamukkirizangamu. Kakati agenda ku kkubo nono Ali Khamenei Said Hussein y'omu ku baagenda n'awulekera mukama we ku kkubo okuba nga beekalakaasa balaga obutali bumativu eri gavumenti ya Shah PRV. Ono akwatibwa ku mulundi ogwo asimbibwa mu mateeka. Bw'asimbibwa mu mateeka avunaanibwa. Oluvannyuma bw'ateebwa wakati w'emyaka 3 okuva mu 96 okutuuka mu 96 omwana ono awaŋŋanguka ava munda mu ggwanga erya Iran alifuluma. Bw'agenda Maka gwali gwa 1976 lwava munda mu ggwanga erya Iran nawaŋŋanguka n'agenda gye yagenda. Amalayo emyaka gyali 3 mu mwaka ogwa 1979 addamu akomawo munda mu ggwanga. Jjukira bw'ava wali mu kkomera bwe bamukwata mu 1963 bamusiba bwe bamuta asooka awaŋŋanguka adduka ava mu Iran. Kakati bw'ava mu Iran mu mwaka ogwa 1970 adduka 1976 yamala emyaka 3 atali munda mu ggwanga lya Iran. Mu 1976 adduka afuluma Iran. Mu 1979 ng'akomawo ng'amaanyi mangi ng'ebirowoozo byakyuka kubanga ne gye yaddukira eri baasigala bakola ennumba oba target oba ddiiru oba enkwe watya we balina okukomerawo mu maanyi bamaamuleko obukulembeze bwa Shah PRV gye yalawaŋŋangukidde. Wabula agenda okudda mu buyinza mu myaka 3 gye yamala nga taliiwo obukulembeze bwa Shah nga president buyiika bugwa. Bwagwa mwaka ogwo gwennyini 1979 buba bwakagwa bwe buti ono Ayatollah Said Ali Hussein Khamenei omugenzi akwate ekkubo akomawo ku ttaka ly'eggwanga mu Iran kubanga yali tasobola kubanga dda yali ajja kukwatibwa. Akomawo munda mu ggwanga erya Iran atandika buto okuddamu okukolekana ne musajja we Lokola Khomine bakwatagana. Ono obukulembeze bw'oli bugudde oba Shah kakati teebereza. Omwana atandika okugwa mu bintu. Omwana agwa mu bintu era aba yakadda munda mu ggwanga erya Iran aweebwa ogufa ogunene. Yamyukako Minister wa Defense munda mu ggwanga erya Iran atagulaga asala ava mu ddiini ayingira n'ebyobufuzi. Naye nkugambye ejjukira yabitambuzanga byonna kubanga abaamulikunga ku lusegere bwe baakikolanga baali bannabyabufuzi ate nga bannaddiini. Kakati omwana ono amala okukomawo munda mu ggwanga erya Iran aweebwa ogufa ogunene atandika okugwa mu bintu
afuuka amyuka minister owa defense munda mu ggwanga erya Iran nga yakadda bw'ati ng'obukulembeze bw'oli achabwa akagwa munda mu ggwanga erya Iran jukira bugwa mu mwaka 1975 kati mu mwaka gwogumu omwana waakomerawo n'ayingira eggwanga erya Iran ono yakomoko aweebwa n'ogufo agatibwako ogufo ogulala yali supervisor wejje ery'eggwanga erya Iran ekambwe olwowulira kati litwogerangako buli lunaku ono omwana yaliko supervisor waalyo supervisor mu Luganda kyeki supervisor abalina mulimo ki kakati ono mu kaseera keekamu afuuka supervisor jukira amyuka minister wa defense munda mu ggwanga eryo tukate aweebwa ogufo ogulala mu kaseera keekamu nga ye supervisor wejje ly'eggwanga erya Iran banyabo ne basebo tuli ku musajja Ayatollah Said Ali Hussein Khamenei eyattibwa omusajja Omumerika gye buvuddeko wamu n'omusajja Omuyisirayiri banyabo ne basebo tukyagenda mu maaso nkyakwongera bw'omala okuwulira bino njagala owulirize bulungi wano owulirizaawo Ayatollah Khamenei ono wakati mu lugendo lwe olunene bw'amala okulya ebifo ebyo nga n'obukulembeze buli munda mu buyinza mu ggwanga erya Iran bumala omukkiririzaamu yagenda mu maaso n'okuba nga yeeyongerayo okubeera omuganzi munda mu ggwanga eryo erya Iran era nga tagambwako ng'ayagalwa nnyo mu myaka emito jjukira nkugambye mu myaka emito ono bw'amala okufuna ebifo bino atandika okuweereza wabula nga teyeerabira kye bayita ddiini nga obuweereza bwe mu ddiini busigala ku mwanjo nnyo mu mutima gwe ono yalina ebintu bisatu bye yali yenyumirizaamu era bye yakola nga mumalirivu yali munnaddiini eddiini yali ku mwanjo mu ye yali musajja munnamagye ate era yali munnabyabufuzi politician munda mu ggwanga erya Iran gy'emirimu esatu gye yalinamu obukugu bukyanga abeerawo mu bulamu bwe munda mu ggwanga erya Iran basebo ne bannyabo mbadde saamunzikirize soke nkole kusenteza bakama bange oluvannyuma nkomewo ate tweyongereyo njikiza nkujjukizeeko gye talemwa omusawo w'ekinnansi kanzije katono nnyo tweyongereyo kasukali kwogere ku ssente then oluvannyuma nkomewo mukulikeyo nnyo mu bulango bw'abakama baffe kakati bw'omala okutegeera ono agwa mu gafo atandika okwereza mu gavumenti eyajjako Asha Peravi wabula munda mu ggwanga erya Iran mwasigalamu obubinja obwali bukkiririza mu Asha Peravi oba pulezidenti eyaggyibwako era mu mwaka ogwa 1981 ono omusajja asimatuka okuba ng'afa asimatuka okuba ng'attibwa obumu ku bubinja obwasigala nga bukkiririza mu musajja oli Asha Peravi bumutta butya bali bwagala kumutta butya nga bwe nkutegeezezza nti mu mirimu gya Said Ali Ayatollah Khamenei wadde yali mukulembeze yali mugezi ebyobufuzi yabirimu afunye agafo naye yasigala nga eddiini eri ku mwanjo ng'agenda maaso n'okuba ng'agisomesa
mu mwaka gwa 1991 onasimatuka kubanga afa obanga attibwa akabinja akamanyidwa mujahidin in haraka mujahidin in alaka kabinja akabayekera abali bakkiririza mu president oli gwe bajjako Asha Peravi nga bo wakanya obukulembeze obwaliko ono bwe yenyigiramu okubanga butwala president bo gwe bali bakkiririzaamu kugambe akabinja kamanyidwa mujahidin in haraka musajja wattu ono lunako olumu aba ali mu masjid munda mu ggwanga erya Iraq. Yes, masjid munda mu ggwanga erya Iraq gye bayita Abzal Mosque kibuga Tehran. Abzal Mosque waliwo mu Busiraamu omusiraamu bw'ojoga ekigambo darus kyeki darus mu Luganda darusu kati tugeze nga bumala okusaalamu mumaze okusaala then imaamu oba sheikh nga wali awo n'agenda abasomeseemu ku ddiini. Bwe kyali ono yabasomesanga budde bwa kawungeezi kubanga obudde kumakya na misana yali akola emirimu gy'ebyobufuzi oba yali aweereza ate ku sayidi y'ebyobufuzi kugambye ono yali munnamagye politician ate munaddiini. Kakati ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1981 kugambye zale ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1981 musajja wattu asimatuka okubanga attibwa bomu eyamutegebwa mu muzikiti ogumu we yalinga asomesa kubanga nkutegeezezza nti ono buli obubinja bugenda maaso n'okuwakanya obukulembeze bwe yali alimu oba bwe yenyigiramu nga bujja munda mu ggwanga erya Iran batandika okumuyigga naye tekyali kyangu kyakubanga bamufuna bamutte kubanga mu busali ey'obufuzi yabanga n'abamukuuma ate bw'ova ku ekyo ng'ovudde ku ekyo bw'ajja eno ku sayidi y'ebyeddiini kyali nga kizibu okumusanga kuba yalina awantu w'enkalakalya we yasangibwanga wangi. Kati olunaku olumu olw'ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogw'omukaaga abaali mu masjidi Abzali Mosque munda mu kibuga Tehran eky'eggwanga erya Iran aba amaliza okusaaza bagenda mu kusoma bali mu kusomaamu awo asomesa ku baana tweddiini wadde yali mukulembeze nkugambye eky'eddiini kyalinga ku mwanjo era yabasomesanga teyeekuluntazanga nti agambe nti kakati ono yagenda maaso n'okubanga asigala asomesa abantu bano eddiini. Kati aba asomesa atudde bagita mimbali atudde ku mmeeza nga omanyi bayimaamu abasiraamu kati njogera nammwe mumaze okusaala imaamu akyuka bw'ati n'abatunulamu natandika n'abasomesa katono bwe kyali Sheikh Said Ali Hussein Khamenei yongera konekya Ayatullah omugenzi kati muba musomesa ngenda kuwa n'ekyokulabirako Seeka Kiti. Seeka Kiti ali mu masjidi duniya mundeebaawo ali mu kusomesa kati abaana bajja bategawo obusimu bwabwe oba kamera nga bw'okola smartphone okwata omusomo. Kwegamba ogamba waayi bwe nadda ewaka nga Seeka siri naye nja kuddamu mpulirizeemu bye tusomye ndabo bambiyize bulungi. Buno we kyali kati mwaba abaana bato abaali awo mujja omwana omuto ddala ebbujje likwata akasimu oluvennyumyo kategeerekeka nti yali simu yali bomu agikwata agitega Sheikh nga bw'otega Sheikh ayagala omwana adde waka awulize ku dalusu Seeka byasomesa oba byansomesezza ziremu okuba nga mbitegeera kumbe akasimu tekaali kasimu yali bomu. Seeka ono abaali mimbali asomesa katandika okubala 1 2 ono omwana amala okukatega yeesetulamu ebigere nga 6 avaawo addayo eri mu bantu baabuwe
waite eddakiika ntono nnyo etandika okubala 1 2 3 4 5 ey'omukaaga bomu nebwatuka bwe pulu. Ekyaddirira kwali kukuba musajja ono amazima netukadde okuba nga emwonoona. Yafuna ebisago ebyolubeerera ku mubiri gwe ebitalivaawo. Era banyabo ne basaba njagala mbategeeze Ayatullah ono atuuka okuttibwa nga musajja mulema omukono gwe guno ogwa ddyo. Right, yes right, omukono ogwa ddyo. Ayatullah mu bbomu yamutegebwa omwana mu masjid eya Abzali Mosque yamuleetera obulemu ku mukono, omukono gwavaako, omukono gwakutuka gwasooka kusanyalala ne bagize bamujjanjaba ekimala naye ne gugaana ne gulemala n'asigaza omukono gumu. Omusajja eyali ennyonza eyalina eddoboozi eddungi eyali nyuma okuba nga liwulira naddala ng'asoma Qur'an. Omuntu alina eddoboozi eddungi anyuma okusoma Qur'an, abayisiraamu musobola okitegeera. Kakati ono Ayatullah Sayyid Ali Hussein Khamenei be bamu ku basajja abalina amaloboozi amalungi agaalinga ennyonza, nga bw'atandika okusoma Qur'an mwanattu nga toyagala kuva waali, nga toseetuka. Oluvannyuma lwa bbomu eyamukubibwa amaze okulemala omukono ogwa ddyo, baabuwe n'eddoboozi teryawona lyagenderaawo. Era bw'oba ng'obadde omulya mu biseera bino ebisembyeyo, Ayatullah ono eddoboozi badde terikyavaayo bulungi, abadde abeeraawo ng'alinga eddoboozi nga terivaayo. Mu lulumba olwo bibimu ku bintu n'amawuggwe ge gaayonooneka. Era mubadde bw'omulaba ng'ebiseera ebisinga bw'aba nga alabiseko era abantu abadde ayambala bagiyita batya egiri baawo bagiyita batya abasiraamu bye bambala ebyo, nga awanika mukono gumu gwa left abadde akola nnyo bw'ati ng'akola bw'ati guno nga gubeera muno, era abasiringa nga tebakimanyi na kimanya naye baabuwe. Kumbe mulema bomu gye baamutega yamulemaza, era abadde awanika ng'awuuba mukono gumu bw'ati. Si bwe kiri, abadde bamugoberera. Omusajja abadde muwubi wa mukono gumu nga gwabawa, nga bw'omulaba mu sukuriini bw'atyo. Amala okusibatuka okuttibwa, omwana ono ng'atega bomu eno yateekako ebbaluwa. Ebbaluwa eno yali erimu ebigambo ebigamba nti ffe abamujahidin ina haraka, ffe tukikoze, kyekirabo kye tuba tusobola okuba nga tukusasulamu. Tewali kirabo kibadde kikugwana ng'ekirabo kino, kubanga bo bali bamanyi bamusse. Ebbaluwa bakebera ku kasimu wansi baka recording ogituyita bomu yakuba omwami ono. Omwana yali ateekayo akapapula wansi akaliko obubaka obulaga amujahidin ina haraka, akabinja akabayekero baka bavubuka abali abakambwe munda mu ggwanga lya Iran abali bakkiriza mu president ole yavaako oba bano gwe bajjako nga beesoma bagamba ffe twakikoze, kyekirabo kiba tusobola okuba nga tukuwa mu kinabo kiwakola okuba nga otwala mukama waffe. Ono banyabo ne basebo alina ebyafaayo byala bingi. Okimanyi yaliko pulezidenti w'eggwanga erya Iran, ebisanja bibiri biramba pulezidenti Munaddin ate nga pulezidenti Muhammad Ali Lajiya oba Rajiyan. Ono Muhammad Ali Lajiyan yajja mu buyinza ng'ajjawo oli Asha, era yali assa kimu n'ono Ali Sayyid Hussein Khamenei. Kakati oli ava mu buyinza Muhammad Ali Lajiyana amala okuttibwa, bategeka okulonda munda mu ggwanga erya Iran mu mwaka ogwa 1981. In fact gwe mwaka gwe gumu mwafunirwa Kabenge muba mutegera bomu omu yali agenda okufiira, ate yali mukama we mu kaseera ako Muhammad Ali Lajiyan ate ye mwafiira mu mwaka gwe gumu 1981 lwe bamutega bomu n'asimattuka okufa. Kyokka laba mukama, laba Mungu bwamugomolera ogufa ogunene, n'afuuka president w'eggwanga erya Iran ng'adda mu bigere bya Muhammad Ali Lajiyan eyattibwa
mukasero no uyafunira ebisago ate yali mukama we president weggwanga lya Iran mukasera ako ate yattibwa buttibwa kyali mu girasi ati yasikira bisikire balonda bategeka okulonda awo akalubake tabamu bali abantu bana era nakawangula buva n'ebitundu 97 ku buli 100 nafuga emyaka jali emyaka 4 gye yafuga afuga emyaka 4 nga president wa Iran omulonde mu mwaka ogwa 1985 ekisanja kye ekisoka kyali kiggwako era baddamu bategeka okulonda okulala ono akomawo yeesimbawo omulundi ogwokubiri mu kisanja ekyokubiri era ne ku mulundi ogwo yawangula n'afuuka president omulundi ogwokubiri ow'eggwanga erya Iran kisanja kyalinga kya myaka 4 era bwe kyaggwako baabuwe ono n'alekulira okuba nga avuganya kuba president w'eggwanga erya Iran bingi nera byesobola okuba nga njogera ku Ayatollah n'olw'obufundira bw'obudde bwe tuba nabo muzikirize ngenda kuba nga nkomawo mu part 2 eya Ayatollah kubanga okukungubaga kwatandise olunaku lwakulo kukyagenda maaso wakyaliyo ennaku almost 62 days nga bamukungubagira oluvannyuma ajja kuziikibwa mu butongole kakati ebbanga lyonna tugenda kuba nga tumutunuulire step by step byebiri munda mu ggwanga lya Iran badaye muzikirize sinza sukako nnyo wano okujjako okubeebaza mwebali nnyo mwebali bentambudde nammwe omukutu ogwa AKTV Media nze wanu yugi tubadde munda mu ggwanga